SB4 ne mukyalawe bitabuse babalangidde obutazaala eby'omuyimbi Liam Voice bibi ali maziga loya male mabirizi aliira ku nsiko so nga ate mu byewunyisa wuno pasita ayambala enkondo z'abakyala toseetuka birindirire mu bujjuvu. Musibye mutya abalungi abaagalwa kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliza mujja baleko gyonna gye mutuusaako engalo nyongera basaasirako mmwe abayita mizibu ebyenjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi n'enyongera okubeera ng'ate njagaliza mmwe mwenna abakuzza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi katonda gy'omuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abakabinganda saakate n'ab'emikwano nyongera okujjukiza mukwano gwange yakanneeyungako essaawa eno yennyini nti amanya ayinza omumbejja Aisha nasolera nga wano ofunawo amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyongenda okusaba kiri kimu subscribe nga oba tonna bateekako akadde like nga vidiyo eno oba ogyagadde n'oluvannyuma ate tweyongereyo era nga obutakumayira budde butereevu ngenda tandika n'omuyimbi Liam Voice ono bw'atyo yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'apostinga ng'alaga ali maziga ng'alaga bambi ennaku gy'alimu mpitirivu nnyo nnyini ddala era ng'alaga bambi bazzeemu ne bamumenya omutima era mu bimu ku bigambo bye yawandiise n'agamba nti bannayinze sigenda kuddamu kwagala muyimbi wasigenda kuddamu kubeera mu relationship n'omuyimbi ye nanga naawe screenshot woziraba kugamba nateekako ne ka emoji akalaga nti omutima gumenyese saakate ne buddole obukaaba amaziga kale no munnange bye bigenda maaso eruye eyo ku ludda olw'omuyimbi oyo Liam Voice so nga ate nabyo tubitadde ku bbali ate munnange waliyo pasita ono ye atawena era ng'ono bw'atyo yeesala enkondo z'abakyala engato z'abakyala ye bw'atyo zayambala ng'agenda okubuulira enjiri era ng'ensonga gyawa mbu bw'atyo katonda we yasobola okubeera ng'ate amugamba nti ye buli waba agenda okubeera ng'abuulira enjiri kyekyo kyalina okubeera ng'ate akola kwambala nkondo z'abakyala nga naye munnange w'obiraba awo si byambu eyoyo pasita wabula nga ensi tetumanyi owagyeeraga naye katonda munnange yasinga okubeera ng'ate amanya so nga ate ku ludda olwa SB4 ye munnange ono omukyala Asiya saakate ne Charles bwe yagenda maaso n'okubeera ng'ate agatta munnange byo byamuzaalidde dda obulwa kuva olunaku olwo ebintu ebinnabeera birungi ku sayidi yadde n'akamu n'akeddagala buli omu bw'atyo avaayo n'ayogera bibye ono n'ayogera bibye n'ono n'ayogera by'okugamba bingi nnyo bingi ddala bye bagenda maaso n'okubeera ng'ate amwogerawo kati nno wano we tugwiridde ku vidiyo ya mwana muwala Donna Asiya ono tiktoka nga bw'atyo naye avuddeyo n'amukalakata bubi nnyo era bw'atyo n'abalangira ye ne mukyala we obutazaala nga naawe wogenda okubeera ng'ate obyewulirirako mu kavidiyo kano kengenda okubeera ng'ate nkulekerawo anti bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya ate ne lubaale w'omulamu tasamirirwa mukwano gwange so nga ate era butereevu ogenda laba ne kavidiyo loya male mabirizi ye naye ebibye bibi wetwogerera aliira ku nsiko yadde avaayo bw'atyo neyeegumya naganze bannaye tebannankwata naye nga ky'oba omanya si birungi ku sayidi ye yadde n'akamu n'akeddagala ngenda kuba nkusiibula fonna kankulekereko obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala subscribe nga oba tonnaba teekako akadde mukwano gwange like nga vidiyo eno oba ogyagadde ate era teweerabira n'okukyayirako ku YouTube ya mwana muwala Sarash genda bugenzi teekamu Sarash Media butereevu ojja kuba omufuna ku YouTube otuuka ku channel ye subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo ze agende maaso n'okubeera ng'ate munange akuweereza goodbye for now toseetuka. SB4 wavuddeyo n'onnyonnyola n'okugamba Charles omumanyi era muviira ku kyalo kye kimu era Charles tawasangako n'otunyumiza nga Charles bwe yali agenda okuwasanga yabakuŋŋaanya mugende mulongose amaka ge ng'abasuubiza okuleeta omugole tamuleetanga paka kati tubadde tukusaba ssebo mu bwewombeefu obw'ekitalo Charles oyo obwongo bwe bukola bulungi nnyo Charles si Asiya oyo omusajja ategeera nnyo naye kyamufuula bwekityo bwavu mwalemererwa okumufaako nga mmwe ab'effamire obwavu bwe busumbuwa omwami oyo naye talinaako kazoole konna ku mutwe tweda tukusaba ssebo Asiya mu kumuddukiririra twali tumanyi ogenza eri Asiya okumuyamba either ku kyaki gye yali abeera osobole okuba nga omwongekerezaako ku kasente asome ebintu ebyenjawulo tugeze asome ebintu ng'eby'omu mutwe kubanga Asiya gwe mu kugenda okumuyamba teyajjako kubanoonya n'agamba nti anoonya musajja
omwana w'omukazi ne mama we yavaayo n'akugamba nti aliko akazooli ku mutwe naye SB4 koze buli kimu ku lw'okwagala platform naye ngenda kukugamba ebigambo bino wammanga muvubuka gwe tozaalangako kubanga nze sirabangako ku mwana wo tomanyi baana kika ki Katonda bagenda kuwa mu bulamu bw'ensi eno weewalanga nnyo okusinikira ebinnyo awali omuntu omugenge weewalanga nnyo okusinikira ebinnyo awali omuntu akola ebintu ebitakwatagana osinise nnyo ebinnyo nze nali manyi oli musajja otegeera naye oli kisajjasajja tozaalangako tomanyi zadde Mukama Katonda lyagenda kuwa mu bulamu bw'ensi naye oli ku mwana w'omukazi omukolerako platform mbokola bisanyusa bafaanizi bo kino ekintu kyemukola nze nkivumirira fe abantu abatambuddeko abawangaliiriddeko mu nsi eziri advanced tuvola abantu obwongo bwaffe ate ffe tuli babuufu nnyo okusinga mu SB4 totegeera. I'm sorry to say this naye totegeera kubanga omuntu ategeera omuntu asuubira okubeera omuzadde okujjako nga gwe ne mukazi ote mugenda kuzaala mu nsi naye mwegendereze osinisa nnyo ebinnyo okwata otya omuntu atategeera bulungi noyimirira wali ebbali mbu bakiisinge lwaki mubakako okwagala lwaki mukaka Asiya omusajja kyali simumufunira omukazi omulala Asiya mumuleke SB4 Asiya muleke. Good morning comrades. Mwasize mtya naffe gye tuli eno mu jjango za Lulovulo abali balowooza nti byakusaaga. It's time to understand that Lulovulo fighting it in a dictatorship is a real struggle. Bali mu kumagaamaga banoonya wano banoonya wali plani yaabwe yakuba nti before Tuesday banteekayo ko wakiri ennaku 2 oba 1 naye mbagamba nti nze ndi kawaida nze banzaalira Lugazi nakulira Kyaggwe oba Kibira oba Bitooko oba wa Mbaawo nwanire libate yange. Liberty is fought for, rights are fought for, rights eziri awo za kujoga bujozi. So bali so scared nti our application is coming up on Tuesday in the Court of Appeal and it may reach bwana abate nga tebanaba kufuna kye baagala kuba bali bagala banteekeyo ko wakiri nfune site naye nembalaganze ndi champion tamala gagoka bwatyo. Naye nabagamba every day I need to come, I greet you, I tell you I'm still alive so that Enanga does not come to lie to me. We shall tell you the details. Until Tuesday when the application will come up for hearing, we shall be there. Everything is in order. My lawyers are prepared. Even we just talked yesterday. We shall even talk today to see that everything is in order so that they don't play around with my liberty. I shall protect my liberty. You cannot send me to prison unheard. You cannot send me to prison when I'm appealing. You cannot send me to prison because you feel that you have a personal vendetta against me. So we shall keep fighting. Yes. Si bingi nnyo. Just mbanze kubabuza kubagamba nti Lulovulo champion jali safe and sound. Mwebale. Mbagaye banonye bikajjo bibadde batagale.